Abali eri ku National Theatre baagala mawulire wabanga tebasobola kumuyamba mu bulwadde yali abeetaagira kati bagenda kuyamba ki abatali ba malayika bagenda kuzza mwoyo bannabyabufuzi balekerawo okukozesa platform y'abuntu ng'afudde ne balimbirako abantu oli mu kwogera oli mu kulimba abantu twasabadde obuyambi mutabufuna n'abayimbi balekerawo okwefuula nti balumiddwa nnyo muyimbi munaabwe ng'afudde ate ng'abeera omu tebamuyamba kale waliwo bannabyabufuzi bangi bali mu paaliyamenti bali mu bukiiko nga bali kulimba lwada mu Mulwana National Theatre bali mu kulimba bali mu kwesoma tebana kibagenda kuyamba muntu yadde n'omu twali twagala kukola kuyamba ku Mulwana ne tukubira abayimbi basatu abasooka ne bakatutema nti evaliiwo ne tugimaliriza ku National Theatre we bali bateredde bubi agala omuntu abyefuzi yadde n'oku wano tetwagala yadde n'oku nyinzola abaganda kusondera muyimbi munnaabwe atonze kaffennyere nze ndi wakufiira mu nnyumba lwaki bo baagala kyawo n'wokka baagala wana wali kamera bamukola interview ku bayimbi muwage balekerawo okulimba okwogera ebintu byagategera kutuukiriza balimbirimbi abaana b'abantu baboononedde obulamu ng'abagamba okubaweerera nga nabo bennyini abaabwe tebasoma. Media Koli amanya Kalumuna Mutebi era eno episode tugikoledde eno Makindye ewabadde wasinga oba obulamu bw'omugenzi obusinga ng'akuzeemu wabumaze njogera ku mugenzi banjogera ku mugenzi Adam Mulwana abamu eri ku kyalo gye bamuzaala oba gye yakulira bwadde bayita katono naye nga olunaku olwaleero ndi n'omukulu oyagala perfume ite mu tayitamu mu kamera abantu bajuulire nze ndiwe Masaka perfume gikwate ojuulira ayitamu ebyaddala bajja kutugamba mu comment nti bajuulidde nza ku bantu perfume ki nze lokwato gimanyiri nze kasempunyira obulungi ngula buguzi tekuunyidde bubi ngenda gikuwa jangu eka bireke ebintu byayibula kalo bireke ebintu byoli muzibu nakangamu n'oyomba n'oyingira ensi ku bireke ebintu bali wavaamu dda n'ekiwanga afaaki n'ensi balamusizaako abalabi ba media era gye musinziira gyasi tuli mu biseera bya nnaku tuli mu kiyongobero ekyadamu Mulwana yatuvuddewo ku maaso olunaku olwaleero obudde nga bukya yafudde wakati w'essaawa ndowooza 10 kubanga nze navudde ku kkubo saaza natuuse wano mu Makindye saaza abadde nga 9 kane ntuuka waka ntuuka kanze ziteekaawo mu ddiiro nenga neneebaka kati ngenza okuluka saa zibadde nga 3 sanze komisitiko zibadde 36 kitabangawo kati ngenza okubikkula ndaaka eyajaluuna kazibwe kapo Martini Bosco essimu nnyingi Martini ono alina TV kwakola Martini Ddiira gumwamma akalulu kati netandika okubakubira awo ne baŋŋamba Adamu yafudde nensitukirawo ewaka nzija kalenda nsanze meeting weziryawo nga bali mu kutema empenda engeri gy'anaagenda okuziikibwa era abamu ne bagenda Medi waliwo Siraaje ne Bulaka TV omukujjukujju ne bagenda gye bali eri so naffe ntusalawo ne tukuma olumbe wano nga tetuyinza genda eri mu VIP zammwe kacyanga tufiirwa abayimbi mu industry guno gwe mulundi ogusookedde ddala okubanga olumbe lukumiddwa ku National Theatre nammwe ne mukuma olwo lwammwe e Makindye lwaki musazewo oteekayo olumbe e Makindye nga teolwedde waliwo oluli ku National Theatre kati ffe twafunye ekirowoozo nti Mulwana eno gyabadde awangaalira netusobola tukuma olumbe olwo ekyokubiri waliwo gubayita Kimbo yaleese ekirowoozo ekyo wakireese n'akibuulira koko najja n'akingamba nze nenkibayingirawo olw'ensonga nti nze kimukubiriza era koko nkimitemedde mangu nemugala lwaki kisobola okukola wano nti abali eri ku National Theatre baagala mawulire tebazze 180 bali bagenda kuba baagala mawulire kubanga nze kale onyinza okugamba nti nasembayo okwogera ne Adamu wiiki ewedde yankubira essimu kati nyakuzo kati nyuma ngatte ku kiri ekikyo yankubira essimu waliwo eyo mu Lukwanga yagulayo poloti lake yagimuguza Lukwanga eri ewaabwe yakulira yagula ayina we yagula poloti kati yankubira nga waliwo neiba wagirimyemu ng'agamba nti poloti ye kati nali mu jiimu ngenda okuva nsanko mistikoloze kati mukubira namukubira nkeera ninga kati alayika yeebase namukubira nkeera nanga anadde kubira poloti yange baagala kugitwala nagambye mubajja agendeyo mubajja yabimaliriza nemugamba okay kandi tuddamu okwogera awo nakuba essimu yange njirese tuddamu okwogera wiiki ewedde nga ngamba bamusazeeko
akasusu bakatwale bakebere oba alina kansa. Kati awo twakoma okwogera naye twakolako nze ne Adamu nga twagala kukola show ayimba musondere ssente. Sigenda kumenya mannya g'abayimbi kambaveeko ne tukubira abayimbi abo abasookera ddala nga bamaanyi nno wano mu Uganda. Ne batugamba tebaliiwo bonna. Kati kye twakola ne Adamu ne tuvuga ne tugenda omuyimbi omu ne batugamba taliiyo. Kane tukomawo lwalugenda kola ku papazi ngwane papa simakula muwadde bambi. Adamu nanga David omutuve ku bayimbi sho tuzeesonyiwe. Kati kyembadde nkugamba ku kiri nti abali eri twabakubirako ddaba mu kubbo nga twagala obuyambi bwawe mu mwana ng'ali mu mbeera mbi. Abali bize tebaagaana. Anti oli wagamba ntaliiwo. Njogera kye baagamba bo baagamba tebaliiwo ku eyo deeti. Bonna zaakwatagana nga tebaliiwo. Kati nze sinza gamba nti baagaana. Njogera bwe yampayira abantu ogwo musango gunsibya. Yatugamba omukulu agambye nti magambye taliiwo. Kati ffe twakibazeebazeemu wabanga tebasobola kumuyamba mu bulwadde yali abeetaagira. Kati bagenda kuyamba ki? Abatali ba malayika bagenda kuzza mwoyo gwe. Kati nze nenkiraba nti nze muzeeyi atajja kuyimirira akwata akazindaala ayogere oba kalobadde ajja kuyimirira okwata akazindaala oyogere kujje nkukuba oluyi ate bansibe kubanga mbadde nkuyinako obusungu. Twanoonya obuyambi bwo ne butabula ne tutabufuna ne bubula kyokka ate wano mu kamera olaga abantu nti obadde ofaayo nnyo Adamu Mulwana. Kakifuba twasazeewo ffe ne tugamba olumbe kati lukumi wano ffe twagala kamera. Abaagala amawulire bagende eri era bagenda kweyama okulabirira abaana ba Adamu Mulwana bagenda kubaweerera ne mukyala we ne proteze bagenda kuzizimbamu. Bagenda kubyogeraawo kubanga ntulabye abaana b'abaserebu bangi ng'era abantu abasinga bakwata akazindaalo bafuuka ekizibu. Kyova wano tetwagala omuntu abenfuzi yadde n'ogu. Wano tetwagala yadde n'ogu. Yadde n'ogu okugjako chairman. Abasigadde tetwagala yadde n'ogu. Actually n'abayimbi waliwo betugobye waliwo abayimbi abazi waliwo betugobye osaa kubaatikiza manyi bazzi babiri. Ne tubagamba temukyama mugimuli wano waabankuseere kubanga nze Adamu aninze kale utandika okunywa ebintu ku Adamu tuyinza okukeesa enkya ku makya naye gyasingera kubijabula jabu. Nze Adamu y'omu mu COVID abasinga okubeezaawo famire yange kugattirako n'abalanga oba dictator Maaka bajja kuba omutuuze Dokita Kwefulukuta basipapa abantu baali bangi ne yali omu kubanga twavuga ne muga tugendako eyewaabwe ne tusimayo muwogo ne batukwata nga tudda. Sikenda gamba toka kwa balabala mugende ne kafi egera kubakwata ninga afiirira famire yange ebibulungi. Kati kyovola banti nzi mbadde munyi era nze kunaso fira mbadde sijja kulinnyayo njogera mazima ne aji nakimugambye mbadde sijja kugendayo. Anti nkugende mbadde omuntu obadde ojja kukwata akazindaalo kalo oyogere njije nkukuba oluyi nga nkimanyi nti oli mu kwogera oli mu kulimba abantu twasabadde obuyambi mutabufuna. Kalo Adamu oyo alwadde emyaka ng'egi nani stop. Adamu obulwadde bwatandika yali alina shows bwayo tukoze zaali zitambula Jinja Mukono kati tuve Mukono Adamu twasimba okukola Mukono. Adamu afune milioni zaali 2 kati bazimubbira kaawa ngovu wakasomalo nakuba obulango bwe bamukubira Caliform. Kati Adamu obulwadde awo bwatandikira ku Caliform teyaddamu kutereera okugamba nga oyinza okugamba nti obamuwa obutwa oli yafuna watandikira awango nga maze okubwa Caliform. Kwa Caliform obulwadde awo bwatandikira n'atandika okulwala paka essaawa ya leero Mukama lwamuggyemu fuse. Naye omusajja ajaluuna oyo nze nja kumwebaza nnyo. Ajaluuna mubiru. Nja kumwebaza nze nja nnyo okusima omuntu nga mulamu. Nja kwebaza nnyo omusajja ajaluuna oyo. Ayinza okubanga ebirala binatatuukiridde naye ku Adamu ndi 100% nti atuukiridde.
era akoze buli kimu kubanga ajo oyo twasembayo konzayo olunaku lumu nga mugambye ekigambo n'angamba toddamu kuyimira mu maaso gange namugamba naye kojja lwaki omwana tumutwalako mu basawo baganda agamba oli musiru nze sigenda mu basawo baganda ne mugamba nkirowoozeza bulowooza kubanga baasooka ne bakebera Adamu nga tufuna tugamba nti siriimu nga tayina kati aji n'amusindika emmengo namukebera nga tayina ne wabaawo omusirikale awo mu barracks mukwano gwaffe n'amutwala bamukebera ne bagaa tayina siriimu ne nfuna lipooti z'amalwaliro Lubaga Nsambya ngo nabagaa tayina siriimu ningamba aji twaleko omusajja ono mbasawo baganda ngamba nze sigenda mu basawo baganda emugamba badde era aji nanyega nnyo wiki nambu yagwaho nga tennyega ninkigani mwana ate yenaba mukambwe nnyo naye nga wona lwali tunoonya alternative muntu kulaba nti asobola okuwona kati ebbanga eryayitola aji nagamba nzikiriza mu mutwale ne tugenda akateeza ate saagera linyina Kasese katwalo 40 kati waliwo omukwano gaffe amuyita kanso yiga tubeera naye n'abaako waabatwala kati ndowooza embeera nebanga eteyatiramu naye nga Adamu waakomawo wano ate embeera ebambi nnyo kati bwe yavangayo n'abeera waka nga ate embeera ekyukakyukamu kwega obulwadde bwa Adamu badde bubuzaabuza era nga buyinza okuleka nga bwawukanyizawukanyiza abantu singa batutegeera nnyo kati bwe yavaayo n'abeerawo awo ntubeera nga twekubira najja n'atambula n'avuga emmotoka olulambika yali ava waliwo tukolera emboozi mu kati abaatuuka emmotoka neemulemeera mubajje n'amuvuga n'amutwala aji Aruna abadde asasula Adamu waasula ng'alabirira Adamu wa Adamu olwo yatuuka ng'ali ku ddagala lya 800 ndowooza buli lunaku buli wiiki ya 800 naye ng'omusajja oyo Aruna aziwaayo Adamu n'atuuka kuba wano baali baagabana ebintu nga Adamu bino ebyokunywa yabivunaanyizibwako aji yaali ku capati ze kati netuuka firiji ezo ne zikala Aruna nego okuteeka mu firiji soda yatuuka n'ekiseera n'afunayo ka kampuni k'amata n'akaleeta ng'ayagala era atandika okuvujjira Adamu okulaba nga ssente zeeyongera kwegamba Aruna ye nze muwadde ekitiibwa akoze ekisoboka kyonna ku bulamu bwa Adamu era Aruna mukompeyalinga ku musajja lule paka lasiti kyokka ekyewuunyisa nti Aruna oyo alwazza Mulwana nga tagenda mu mawulire omusajja oyo paka lasiti lwaki naye muwogerako nti yajjanjaba iviniragu emyaka egi tiyagendako mu mawulire naye Eva we yafa abayimbi bayogera entuumo y'ebigambo kyokka nga ne Eva yennyini nnyini ntinze kyamukisa kale nti oba ki nti abayimbi bonna abazze bafa ababiri abo kyamukisa munyu nti mbaddeko nabo Eva mwennyini nnyini ekyo gye tugenda okukola ku papaazi era kyekimu twatuukira ku muyimbi omu n'agaana n'agamba siriiwo naye kyannewuunyisa nnyo Eva we yafa eyasinga okuwogera ne ngamba Eva singa adde asobola okudda nalaba ekiri wano naye nga lule tiyagendako mu mawulire naye yatoba ne Eva okubala ebbanga lya myaka emeka ate nga sina Eva yeka wano abaana we bali bamuniiru bakasumalula abalabiri bali alina myaka nga 5 kati Aruna ono abasajja babiri bankizo nnyo ne Makindi era nti nza mu bufunze tusooka tujjawo ebyo byonna Aruna byadde bamwogerako byadde ayina emabega naye kino Aruna abadde mpajiruwaganya anti kalola affe tusinga hano mu Kampala omuntu okulabira omwaka boy si kyangu kivuga nti Aruna nze muwadde respect nti Adamu yatuuka n'ekiseera nga yina kapoti kayagala okutunda Aruna n'amugamba era Aruna Mulwana agenza okufa nga kasanga zo protest zonna weeziri kuba nze manyiiko 3 waliwo eri ebusaabalalaka eyagimuguza waliwo eri ebusegaawo waliwo n'eri eri mu Lukwanga ezimanyiiko naye bagambu waliyo n'endala zambajja ayinza okuba nga yazimanyi naye zonna agenza okufa nga weeziri so kati maaso awo era nga obulwadde bwagenda bunyiitirira tutuukirako honorable minister Kasoola n'ajja wano naye n'atuwaayo ku ddagala era ne yamusenvulako bambi naye yalwanako kyalwana ne Omalukomano nakati waliwo ekiseera batuuka nga takyali Omalukomano n'aleeta eddagala eryo eri apatite Nsiriko mbaka Nsiriko yamulaba n'agenda wa speaker n'abimunnyonnyola twali tuli awo nga honorable Panado atweteddeyo $10,000,000 awo n'agamba nti speaker agambye batwale Mulwana mu ddwaliro
bamukebere kiba kyetagisa kyonna atwalwe Nairobi tetwaddamu kulaako Honorable bane yali bize bambi siyinza kumunenya kuba tatuwa ekiseera nga tumunoonya nga takyalabika nga Adamu yali yeetaaga kituufu kutwala bweru wa ggwanga wanaaveewo naye kyannaku nnyo kalo nti ffe nga bannayuganda munnanga ntusobola okufumba amalwaliro gavumenti esobola tuzimbira amalwaliro agajjanjaba abantu abo naye kyannaku nnyo nti gavumenti esobola okukwata biliyoni esobola okukwata obumbi 9 nebuteeka mu bantu bagenda bayigiriza abantu okunywa kaawa budget eyo wagiwulirako nga banyigiriza abantu okunywa kaawa gavumenti neziririzinga gavumenti esobola okulirizinga biliyoni 13 ng'egenda kuzwa abayimbi naye nga mazima ddala omuyimbi nga Eddie Kenzo waali awo mu level gy'aliko sente omuwazaaki kubanga gavumenti eteekera kusolooza mu Kenzo kubanga Kenzo asobola okukola ekivulu kimu n'atuuza abantu omutwalo gumu naliko okushoya Spice Dana gye yakola awo Rugogo nayanjigiriza ebintu bingi natuuka ekiro saazaalinganga 4 nga mulimu abantu mu kiseera balimu abantu nga 3 naye nga tebazze kulaba ndongo batunda kyayi soda nga bonna balaga balya ku muyimbi omu Spice Dana kati weewunya oyo si w'amaanyi kwenkana Kenzo naye gavumenti kyekola ekwata ssente n'ezimuwa ajje ate eggwanga ate ne future ye era naye n'aba musanyufu nnyo n'asanyukira ssente ezo n'okuzola n'azirwanira naye yeerabira nti obukadde bwabutemeddeko ettaka kubanga nze kyeneewunya ku Kenzo atambuddeko nze nyinza okubanga okutambula kwange nkoma bukoma nsimbi Lukayo Amasaka naye Kenzo ayinza obanga kutudde passport eziwere 10 naye singa mumutubuuliza gavumenti z'ebweru eyo gy'abayimbira nazo abayimbi zibawa buwi oba zibateewo platform ne bafuna mu biyiiye byabwe omwana Adamu Mulwana Betex yakola concert ye eri Namboole oluyimba lumutwala kwa balabala abantu bamenya gate Adamu Mulwana afuna abantu bayitirivu kale waliwo bannabyabufuzi bangi bali mu parliament bali mu bukiiko nga bali kulimba lwa Adamu Mulwana naye kyamukisa mu bintu twakola concert ya Adamu Mulwana twali kula Bonita wemba seerabidde kula Bonita simanyi oba ali ozaaliddwa ebiseera ebyo oba kubola kula Bonita dwe batta Kaweesi waliwo myaka tekiringanga 6 emabegako gyokka yali ya 2016 bajata nsube yali Kaweesi bamugba amasasi n'afukulako lwe yaliyo naye ngeri tunaba kutwala ku concert Adamu Mulwana okumanya ali wa kigambo ki twafunako presenter omu ng'akola ku radio emu n'aleeta omusajja nga wa magye ne tulala Adamu Mulwana mu mmotoka awo omusajja n'agamba Adamu Mulwana tugenda kuwa $2,000,000 kujje concert eyo namugamba Mulwana namugamba sikyuka omusajja namugamba gwe singa twagala kukuta singa twakutadda twakutambulako ejini oyimbe ejini government webekiza okuteesa naawe kekiza okuwa sente nga bana abala baize bali batagaba sente nnyo ndowooza sente zitwali ku nsalo gireke Mulwana n'agaana kati omusajja namugamba Dr. Byesigye gweyise omugenyi omukulu tagenda kuwa sente nze nalwananga naye mumanyi nnyo era ekyanjawula naye kubanga mugumu ku sente zinesawo n'engendo eno gyendiira n'agamba Mulwana njanga okuwa sente ebbanga ineetoloola ogambe pulezidenti siina ndi mu matigga neetaaga obukuumi bakuwese otandika okusuubula kale byali bingi nnyo Mulwana n'agaana kiki mbadde ngezaako okulaga Mulwana waagaana okukwata sente ne tukola concert tetwafuna bantu concert tetwafuna bantu era omuntu yenna agamba nti nnimba yali mu concert eyo nga video azirina agenda netegeeza ajja kundaba serezi bawanga Mulwana zina zikwata nga nyambadde ensawo kitegeeza byenjogera mbimanyi bana bajja gamba awo yanoonya mawulire kati njogera ekintu kyemmanyi ku Mulwana kuba mbadde naye ndowooza emyaka gy'amaze mu birungo nasanga Mulwana ng'atimba bipande kutandika okumulaba nga nze nkola mu complex ng'atimba bipande ya good life kati byenjogera mbimanyi era ebimu byombyogera nyina n'obusungu wetukola concert omukulu
omugenyi omukulu yajja n'atugamba kyannaku nnyo tufiiriddwa omuntu atazzikawo era mbadde nteekeddwa okugenda okuziika mbadde nteekeddwa okugenda okuziika nolwokuba nti ono muganda wange muto wange yali yakola kosali nga nteekeddwa okumubeererawo naye ng'amaanyi ffenna gaatuli mu Besigye saagala kulwisaayo kyava kkirira ekasawo sente kanzigezzeemukko atazigeza yogera omuwendo omuto n'abala emitwalo 100 gwe tojatula nti miliyoni yabala emitwalo 100 abantu bagamba mbu miliyoni era tokibagamba n'abala emitwalo 100 era njagala okibatangaza eza Uganda nga ziriko Bank of Uganda nga gavana asayininze emitwalo 100 n'agituwa katanfuke mu mpale kakati nze nasooka n'endowooza kyengeri gyali omugagga agatwokyeza mu kasenge era kyava agamba Mulwana bangamba yagala kugula mmotoka era mmotoka eri mu process ningamba baasi omuntu awonye ebigere kalo concert neggwa nga amabanja Mulwana gamuli mu bulago concert eyo nze nali nkoze CD era nnyinza okuba nga saasasulwa naye era sali nali simubanja kati netujja nga emmotoka yo mwakola mutya babakwatyako ku kyemmotoka tetunavaawo eriwa anti yali amugambye omukulu ali mu process ya mmotoka anti kalo ebiseera ebisinga ebirooto bisinga mu malaalo naye lwaki bisinga mu malaalo gwogera n'obeera awo n'ogamba bannayisinga mbanga amasembe singa kati n'ogamba njagala nnyo njakuba nga ajaluuna njanyimba embe nga ajaluuna otuuka kufa nga tutuusa ajaluuna kati ebirooto bibeera mu malaalo kati Adamu Mulwana afudde n'ekirooto ky'emmotoka nga balagimuwanga mpozi nga bagimuwa n'ataŋŋamba bayinza okuba nga bagimuwa n'ataŋŋamba era wabanga omukulu Besigye Mulwana emmotoka n'ataŋŋamba ekyo nkwetondedde okuwaayiriza naye nze we nabeerera naye teyagifuna era Mulwana emmotoka gy'abadde avuga ye mwennyini yaŋŋamba mu bigambo bye waliwo omubaka abeera wano bamuyitaani Matiya yamuwa emmotoka eyo gundi wano lubaga wano bamuyitaani erinnya ligenze Abubeka si Abubeka erinnya ligenze ki Lukwago ki Lord Mayor eyo muleke ngeri gyaliwo munnamateeka namwogera kajja tusiba oyo naye muleke tomuleeta kaakati bannabyabufuzi abayingira ewa mu gavumenti ya Mwami Museveni nga yingire ku luma lwa Adamu Mulwana batini nnyo abamufunyeemu batini nnyo bafunyeemu naddala ng'ali mu bulwadde ekyo njagala nkigambe wabula wano bagenda kwogera nnyo nze natambula ne Adamu oyo mu kampeyini nga bannabyabufuzi abayimbira nga bamuwona z'amafuta nga ye bambi tageti ye alituuka muno alijja n'atunda akayimba ka kamiliyoni bwe baatuuka ne bakyusa amasimu kakati zikyobula nze mbadde munyivu nnyo kalo nga sinza gendawo mu VIP zammwe katono nnyo nga tetunagendako wonyiigidde omukulu gwe yayimbira tokwakwa balabala Besigye nayingiya ye Besigye abaddewo kyenkana ki kubanga oluyimba olwo abasinga lwe bategeerako Adamu Mulwana abasinga kakati nze ngenda kwogera bye mmanyi ebisigadde Mulwana afudde nabyo era mujja kugaba badde ngamba alabika tamukoledde kimala naye ndowooza ekimu kubuganya Besigye kuba yangambako nti bayamuwaako omusawo ndowooza n'akolako kye yakola omanyi Besigye bambi babeera bize abantu babeera bize kati omunoonya n'akubula twagezaako n'okumunoonya tumusinyeko ne meseji ng'ali bweru n'ataddamu kati tomunenya bambi babeera bize ate bubanyi mu ggwanga tiwaliwo malwaliro ye walwala agenda naye ku kyembadde ntambula ne Mulwana ng'omukulu omubuuza nti yamukolera oluyimba takoze kimala kubanga lwakubanga kati essimu ya Mulwana sigiina mbadde nja kukulaga meseji yasindikiranga omukulu oyo nga taddamu era twakolako ne lumu n'emboozi era nze bulwa tugenda kukola program emboozi mukanya yatusesebula abasajja abo Mulwana ne mukubira n'agaana era twakyogerako omukazi yankubirayo ng'ali Canada nze naŋŋamba lwaki olemera ku mukulembeze Besigye Lukwago yamuwadde ki yasooka amuwe
tonamu n'omwogerako ne ŋŋamulwana owaayo abantu bayinza era nze sinza kunoonya Besigye nti lwaki tafudde ku Mulwana kubanga we yali ayimba olimba bateesa ofuna otya omanyi kalo waliwo okukola bizinesi ng'osanyuse busanyuse neefuuka bizinesi kati ngola ffe twatandika emboozi mu kati twatandika mu masanyu ne tukozesa neefuuka bbi mwatandika byammwe kati tukweka neefuula bizinesi waliwo agiteekamu amateeka era ne balooya kati kakati Mulwana ng'ayimba oluyimba lwe ne Besigye baali bateesezza kufuna batekyo afudde si kimubuuzizza kati ne Besigye omunenya katini ye ayinza okuba nga yali muwagizi we n'amuyimbira oluyimba ngera ekyo lolo Besigye gye yakola yeemala katosobola kumuvunaana kyakikuleeta obusungu ennyo ku bannabyabufuzi abali ku National Theatre kisinga okundeeta obusungu nkugee twali twagala kukola concert twali twagala kukola kuyamba ku Mulwana ne tukubira abayimbi basatu abaasooka ne bakatutema nti tewaliiwo ne tugimaliriza ku National Theatre we bali bateeredde bubya kati mbadde sinza kubaganya babake kazindaalo boogere nga nze wendi ne simukuba luyi ate okuba omuntu musango kakati nze anyiiga amangu wenfunye ekirowoozo kya Kimbowa ne Koko n'enkibayinga ne ŋŋamba wano era ne ŋŋamba nti twamunayefuzi n'omwajja okujjako chairman we tulina n'abayimbi abamu betugobe babiri badde bakutene tumugamba tukwagadde nnyo naye kufuna ka advance era ne batuwuliriza ne batambula ne bagenda kakati eri National Theatre bali mu kulimba bali mu kwesoma tebana kibagenda kuyamba muntu yadde n'omu bali mu kulimba kyogamba buli muyimbi yenna takkirizibwa kujja wano ngolo betujja okukkiriza si bonna obo betujja okukkiriza kuba ajja aluna ajja kujja Haji Kaziwe Kapa ajja kujja abali ku ntiko waliwo abali ku ntiko betutaagala si bonna tebagenda kujja ero ina bujja n'okukolako interview naye ffe tulina betumanyi nga twabassa ku lisiti era tubayina nga tumugaa nti oyo takyama y'omu betwatuukirako ne bagaana nti oyo takyama si bonna tebagenda kujja bajja kujja tukita kwefuta omulabye waali era neyagwa mu katikoli eyo we bali bajja kujja gwoze tugobye naawe ogwa mu katikoli eyo otuyamba Adamu yatuka ekiseera nga yetaaga ab'amawulire n'ojja waliwo abaagaana okujja era niwono tebaliiwo naffe twakoze alliance eyaffe yakusosola atakwagala tomwagala tukirekera awo era bwe babeera eyo berimba abantu baabwe bakwasa abantu ennaku ti bambi Kaziwe Kapo bambi ng'afuddeyo kumbe Kapo bamukubira essimu n'agaana okukwata ndeeseekezamu kuba Kapo yatajja kunyiiga kati kitwobula twabalisi babeereyo eyo abantu abasinga tebakirabye oba abayimbi bano tebakirabye ng'aba basosodde oba mwe abataddewo olukongolo okulaba nga mubalwanyisa ne audience yaabwe ani tuba twasosodde tubaagazaaki nze ngenda kulwala ddi omuyimbi ansondere nyinza olaba baganda kusondera muyimbi munnaabwe ate nze kaffe ennyere nze ndi wakufiira mu nnyumba keera kyovula nti nze nteekeddwa kusaba nnyo gavumenti eno eriko ekyuke nga nkyali mulabe ejje nzimbira amalwaliro nze nfiire mu ddwaliro tuli muyimbi agenda kunsondera okujjako abatasimya ab'olubatu kati ng'onyinza gampozi wa bitusa okoba nkimanyi baba bateekeddwa okujja so ffe naato nga bateekeddwa okujja malya ki aba ateekeddwa okujja manaja loja bwenjimukubira aba ateekeddwa okujja kati ab'olubatu abali awo naye olaba bagaana okuyamba muyimbi munnaabwe kaakati ate nze atayimbanga nako yadde mu kwaya tebalina makulu just ebintu bino olwo gyali abitandiseeko bayize wa Spice Dana ng'ayagala babeewo okubanga abantu bayambagana enkwatagana batali kukibamu ebituli oyo ayagala mawulire omuyimbi amutambuliza mawulire bambi naggwamu amaanyi kubanga lwoja y'omu kubatandika wano omuyimbi nga aba akoze concert namusupportinga era abannayuganda bo kye baagala paka bambi lwoja lwe yakivaamu naye nga kyali kirungi so kati ffe tetubalinaako mutawaana babeereyo waggulu kati gwe okumanya kalonzi kankubula abayimbi babi Jenosali Musali yali lizinga miliyoni 10 ne bakwata miliyoni ezi ne baziwada mu Mulwana ne bakwata miliyoni ezi ne bazo mu Iviragu enya ne baziriya naye nga ali aseba n'abala enkyate bagenda kusona naye nga ye mulamu atiba bwati 10 ne baziriya kakati abantu ngabo oyinza kubabeeramu otya oba oyinza kubabeeramu otya nga kale olaba nti David mu embeera gy'alimu ali ku lasti taasulewo naye
timuzeeyi amusakiddeyo akasente talina n'okalya. Bwenga abadde ku lusegere lwa Adam Mulwana omu ku abadde ku lusegere lwa Adam Mulwana buno obudde singa osanga Dr. Kizza Byesigye osobola mugamba biki? Kumusabira Mukama amuwangaaze era musabira buwangazi. Nze simwinaako mutawaana kuba nze sina kye mubanja. Ebyenteekeddwa okubanja nange weebali era nze singa ndwala babituse batajja nange mbabanja baganda bakoleranga boyi eno yesaa mumbeererewo nze wendwala essaawa yalo hajati n'atajja kundaba nnyomba era nnyomba n'abamawulire mbayita ne bagamba hajati aganye okujja ate mbadde nkolera ye nze mbadde mukozi we muli ekimugamba oganye kitegeera bulungi. Looja wa Spice muganda ne mugamba looja ovudde ku kibalo kyaffe naye Besigye sina kye mubanja kivula nagamba simanyi ndagaano gye yakola n'Adam Mulwana ng'ayimba oluyimba naye bannabyabufuzi balekerawo okukozesa platform y'abuntu ng'afudde ne balimbirako abantu bakirekeraawo n'abayimbi balekerawo okwefuula nti balumiddwa nnyo muyimbi munaabwe ng'afudde ate ng'abeera omu tebamuyamba wano ku National Theatre yaddewo ng'afudde abayimbi baliwo bayitirivu mu kuziika tebaaliyo kibaga emmotoka zaali tezisobola kugenda kuziika. Lwaki bo baagala kyawano wokka baagala wano wali kamera eri tebagenda gwe mbuli abayimbi abaaliyo eri tebagenda era awo ku National Theatre kati bajjudde bezera kamera kale oliwa muzeeyi jangu Jackie jangu Lwama jangu Edi jangu Kachumbali jangu naye otuuka okumugamba tetusobola birira omwana oyo gendako naye kyava gamba olaba nate oluvaano nyina flight era nkansulinzeemu flight yange lwakufa kwa Mulwana ono naye mbadde nsaba mulabe ng'avuddeyo biba abayimbi baffe kati nze siina kyembabanja. Omulambo oba omubiri gwa Adam Mulwana gugenda tuukako emakindi munteekateeka muba gugenda va ku National Theatre gweyongere ekifaananyi ne ku National Theatre teguliiyo tulina ekifaananyi kyaffe kitumala omulambo tujja kugulabirako eri n'ekifaananyi kyaffe kitumala tetuyinaako mutawaana just tusaba Mukama mumuze byamusobako. Enteekateeka z'okuziika ziri zitya abantu bagenda simbula batya emakindi okugenda eruweero? Emakindye mbu ono kansala Masembe yali yeesimbye ono alya n'agenda kuwaŋŋanguse yagenda ayuza masuwaani mbu yabateereddewo costa ali ku kamera ajja kukuba ekifaananyi ekifu anti nze gwenkoleza taŋŋaana kuwuuta ekintu nkyogera nga bwe nkiraba mbungula n'agenda ayuza masuwaani ogutali musanga anoonya future mbu wana abateddeo kosa era ali ku kamera abalabe bana mu kitemyemu ali ku kamera amuyita muzeeyi Masembe mutewooli kati nja kusanyuka nnyo ng'abiresenga wembyogedde saagala njiyize kati mbu yabateddeo kosa naye nange mpulira byogere ng'engalabi ya Nyanzi mbu yabateddeo kosta kyamukisa mulungi oba agitaddewo Mukama mulungi kuba bambi waliwo abateesobola ate bano be baamulonda n'afuna omudidi n'agwambala kati waba bateereddewo costa ejja kuva mukati kyamukisa mulungi mukati tulinamu ku bumotoka webuli tulinawo bumotoka webuli obumotoka bwaffe bwa layisi bakyali bafa bumotoka bwa layisi naye butudde ebbeza tujja kwepakira omwo tugende ogenda okuzika tugakusimbula makindi naye abagagga basimbula ku National Theatre abagagga tebabeeyungamu era ffe tugenda byaffe era mugenda tuuka eri mwesosera abagagga bayimirire eri abagagga tugenda kubaganya kukwata ku mulamba abagagga baddugalira emagombe ffe abaavu tugenda kubaziikira balunkupe bo bagenda kwayo ku masimu ali WhatsApp nga bakola zi interview ffe tubeere emagombe enteekateeka bwe zituuza. Akasembayo gwe ng'omukuba mubadde ku lusegere biki ebyo by'otasobola kwerabira ku Adam Mulwana? Bye sobola kwerabira ku Adam Mulwana ne H&M yonna restaurant mu COVID baatuliisa emmere yo twagirya mazima emmere yo twagiriira ddala. Adam Mulwana abadde ayina abaana emitwalo egi nga omugamba nti njali kuluma muzigabana. Adam Mulwana tabadde na mutawaana abadde muntu waddembe era twafunako obutakanya bwali lumbokka nga yakayimba olimba otuwa kwa balabala actually babiri kyasoka n'okukireeta yamuga kati nga okubera olimba n'obotola kati yayo oluyimba malalawo nga lwa mukwano agamba sijja kuyimba nange nekimugamba ne tuyomba olwakuno twali tuyombyeko naye tuyomba ne mugamba kyusa oluyimba olulala ne tumalanga wiki nga tetwenyega
niye twamaddemu ne tukwatagana kugamba Adamu abadde wanjawulo mu muntu aba bulijjo bati talina mutawaana ngero jjana emmere n'olye nabo bamuzibe badde bagirya namwe mugirya abantu bangi badde bagirya naye ffe mu covid twagirya ne bannange mu covid twagirya nti nze era Adamu ambeeredde okuba ne mu bulwadde ekyemusa ate yampaako ssente nga bwenzigaana atagenda kukola entondo nimulwadde muzeewe yageye yamuwa nze yampita nga mulwadde nze yampita bibye naŋŋamba mutabani actually yali tusebye ebadde Easter ebadde mu Christmas webale nnyo yeyampa ssente ez'ewaka aga Katonda mu ggulu era nagamba kandi Mulwana nga wogwana okukwata ssente ate anyiiga yansanga ntudde awo naŋŋamba kine mugamba hayi wakande evvumbe liyinza obutabaayo kusinza ku kyendaba eka evvumbe si lyakunyooka nakwata ssente nga agenda ogulira abaana bange ebintu era senesi ya kusimu ya mukazi ne mugamba Adamu abaweereza ssente ziizo ku Easter ku Christmas yazimpa 24 nga mbigasse biganye ezakoleka yazimpa ne muzeeyi namukubira namugamba nange njokya nti yamukubira era naye yamusanga busanzi kati ngamba ate omulwadde yawanza ate nze nandimuwadde so kati ebintu byonyinza okumujjukirako naye nga nja kusaba Mukama amummuze mirembe kyekyokka naye nga kalumwe nga abamawulire balina chance ndi musobola okutuusa amaloboozi oba mukola interview ku bayimbi muwage balekerawo okulimba okwogera ebintu byagatagenda kutuukiriza balimbirimbi abaana b'abantu babonoonedde obulamu ng'abagamba okubaweerera nga nabo bennyini abaabwe tebasoma babeera mu kamera boogera ekituufu gamba nti nze ndi lunkuseere sagala kwegaggawasa nze ndi mwavu seegaggasa boogera amazima nti nze amazima sisobola kulya ku paka lasiti sobola kulya wamama Najibu oba eri mu binyindo by'embwa abantu kwakwatibwa nnaku bo bennyini tebalina ne basula abamu mu kukyuka amala kuloga tukyuke ne badde kakati ate bagenda kulabirira abantu taddamu kulimba bantu no tutwagala kwanika buziina bwabwe niye kalabasi abayimbi abasinga abo bola babeera abawaana waanambu simanyinze ngenda kulabirira omwana n'abawe bo balonza baati basoma era nga bena baganda babwe nga tebasoma tebaddamu kulimba bantu twegweko kamera agiyise mu maaso bannange mubeere bulungi mweraba